Tubasiza nnyo bannange mwenna abazze wano era twebaza Katonda olw'okutubeererawo. Nebaza amange okubeera okubeereddewo mukukolera saavisi eno. Nebaza era kubagaliza ebyenjawulo byonna bikekete. Bakungubazi baffe twebaza, mbeebaza ne baganda bange era nabo bali nange. Naye kyengenda okusooka okwetonda nti nze siri mwogezi, n'olwekyo eddakiika ze ngenda okwogera tezijja kuba nnyingi nnyo kubanga nze obwogezi bwange bwagaana era n'emirimu gyekola tegiriimu nnyo bwogezi, giri mu kuwandiika. Naye nga neebaza mwenna abambeereddewo mu kiseera kino ekizibu era ne mutuyamba mu buli kimu era tubagaliza Katonda abawe ebisingawo. Nze Margaret, nze mutuwa Mrs. Njuba era nze muddako naye era nayambeereddewo ebiseera bingi. Naye nga njogera ku mbeera gye tubaddewo ne Jackson, neebaza Mukama. Jackson abadde mukwano gwange nnyo era nga buli kimu tutegeeragana, era nze neewuunya nnyo beewunyira abatta abaami baabwe, abatta bakyala baabwe, ffe n'okuyomba kwennyini tetwakulina. Era omu nga bw'akola misiteeki ng'agamba munne naye kino tewandikikoze, ng'era ono yeetonda nga twetonda tusonyiwa saategedde ne tukoma awo. Naye ekyo Katonda tukimwebaza kubanga kyekitubeezezaawo emyaka 47 paka lwakiri. Naye engeri gy'abadde mukwano gwange endala nsaba nongere kunsabira kubanga simanyi bwenyongerayo naye nga nja kusaba Katonda munyi era neebaza buli omu. Naye kangaweeko omuto wange ono naye ereeyo ku katono kubanga ayinza okwongerawo okuexplaininga ku bintu ebibaddewo ebiffe n'eri mwami Jackson. Bassebagala twebaziza nnyo byonna bye mutukoledde byagezezzaako okukola omulimu gwa mwami Jackson Ndawula. Twalumiddwa nnyo okusaalirwa mwami waffe kubanga ng'era bwagambye bangi siwulirangako nga bayombye era ekyo tukyewunyizza nnyo. Mukama kitulazeeko era n'abantu abalala bonna mugezeeko kikola nga bano bwe bakikoze, mbeere nga ne bwe muyomba musirikawoko obusirizi ng'omwebaza weebale kufumba tiweebale kuleeta sukaali kyokka nga kiwedde. Muleke kuyomba bingi nnyo bannaffe nanga aweekomye abadde naffe endimi ebbanga ddene. Mbalamusizza nnyo bakungubazi bannaffe, baganda baffe, bannyinaffe, mwebale emirimu gyonna gye mutukoledde. Tweyaze tujjanjabirako ddali waffe. Nze yannema okuyita mulamu wange, yannema okuyita nze buli
essaawa yonna ne wabeera ono muyita mami oyo muyita ddala olw'okubeera nti bansitula nga nkyali muto bazisala bakutaata wange balabira taata kati mbadde nsaba bwe nabeeranga twalanga odikampana nga nze bano bagenda okukola nze neekomawo ku ssomero nensitula abaana bonna olwebalabibwa naye kyembadde sagala kugamba ekibadde kinnuma ku mwoyo okutwogera ku mwami Ndawula. Mwami Ndawula yalimu wa intelligence mu famire naddala mu maka ge kati nga ffe abaana abato abawala ababeera ne bakulu baffe ono alinya ennyonyi epaliyamenti emutumye ebikibiki atulesa awaka tusigalire ddali dadi alina okuŋŋaanya agende mu national theatre amanye emizannyo gye ebikibiki ebyo akole emirimu gye abaana abawala mu bamanye ensonga zaabwe kati ffe twalina nguuze n'abawala abatuyambangako awaka nga dadi bwe bagenda muri kaaso ya national theatre kaffe tugenda kode kampala sekere wabeerangayo ekizibya ab'ennaku zino babikola nti bo bakola obudde nga bukyaffe twakolanga budde ssaawa 12 zirimu okukusingana ngaoli bweru kati bo bakolanga lihaaso ndowooza Ndawula kyatamanyanga nti muffe nga balamu be naffe twalinanga kaliyazi zaffe zetugenderako ffe nga tugenda mu mazina amazina ge bateekangawo eno nga akawungeezi okuva ssaawa nga 6 paka ssaawa 12 era nga 12 bwe ziwera firimbi ng'evuga nga matuka misinde kati ate nga tubikola nga bano tebakola ki nga tebamanyi ffe twasitukanga naye mwami Ndawula waliwo omuntu eyakola intelligence ye tumaze okunaaza abaana tubasiisiriza ebizibu tubawadde emigaati mata biki bitutaddawo tuggaddemu ssaawa 10 ssaawa 7 mu 10 tudduka tugende tuwulire ku mazina naffe tukyezeemu tukomekukawa mwami Ndawula ajja atusanga wadde tukola ki tetuliiwo kati ffe yali yesibira busenga asirika tugenda okujja katumusiŋana wetuli naye teyatukuba teyayomba yatunenya bunenya nga atutuuziza mu kisenge temuddangayo okukola ki kukola nsonga ngeezo kati ebyo bye byagaana ngaebyange nze nadda mu kyaki nenkomawo nembeera nze nenzikulanikama bino ebyabana biremye kangende mu kanisa era nze mbadde nga ndi muyimbi mu Lubowa youth choir Lubowa nga yakatandikira ddala kanisa yeereza nenyimba nga tuyimba nabeeralaga bwe bityo bwatuleze mami batuleze mwebale neddali yeebali okutulira kizibu nnyo okusanga mulamu gw'omusajja kufa abakyala nga tolinako nsonga yonna gyomwongerako ddali abadde muzadde muffe nga balamu tweyanziza mbadde nsaba kuwayo enyimireko mbadde njagala okwebaza honorable speaker kubanga yatuwadde obuyambi obw'amaanyi nnyo olwolwakisobozeseza eddwaliro kubanga sente babadde batubanja omuntu watukiddwa okugenda nga sente nnyingi nnyo naye n'atuwa miliyoni 45 twebaza tumusabira Katonda amukuume mirembe